muganga wa Victoria University onali ku University ya Sudiri bali bamulonze ku bwa minister oba yagira ku list y'aba minister abapya naye wali mu kuba vettinga mu parliament nasangibwa nga y'omu kwaba abayina obutuuzo obwenjawulo abalala basobodde okukivuunuka naye ye akyali mu kattu ani yamuwadde ekifo President Museveni yamulonze vetting negamba alina obutuuze bwa mirundi 3 Munyarwanda Munauganda mu Canada Kabila ye muki Munauganda ate yeye nyine emabegaawo yaganze ndi Munyarwanda kituufu yakyogera emabegeri naye nga tuvudde n'ekwebyo byonna si oyo yekka kakati bamba mugoba oyo mwe Bannayuganda oba abali mu parliament nga mugamba oyo ayina obutuuze bwa mirundi mingi n'ekirala ti Munyarwanda nali siwagira tribals era sigenda jiwagira ekiri e South Africa kugoba bannansimbu bagwira baddugavu bannaabwe nti bagwira Abanyarwanda baddugavu bannaffe bantu bannaffe kitwawula nnimi naye obwenkanya mu mirimu era noone yamulonze bw'abanga teyamulonze nti kyekiseera mbaweeyo ensi bakube nga yebangobera kubanga ye bamususseeko bangi bwe kiba nti kiri bwe kityo nammwe abaalemesezza oyo temutunulawo kabangi nga si bannansi bayina ebifo mwami muganga yatuzizza ye mukono we yakulira n'atulaga amaka ebijja by'abazadde be naye nedda tewali tulaze maka gye bamuzaalira nange nsobola okugenda ewa Muzeeyi Kayinga eyo nenga Muzeeyi Kayinga ndi musajja Muganda n'emitwalo 15 gijjo olw'embeera ensi we yatuuka Uganda abantu bonna bali mukozesebwa ebintu nga obuliga abantu bemulaba eyo tulaba abadde agamba abeerewo kigalaati enkeera nga siina nampale maama kakati ate kiki empale yalaze waboneka video ke batabuza abantu nga omukyala yali agamba ati Bobi Wine genda onywe enjaga oyo ebyaddako gaali mu maziga mukazi wattu siina nampale maama jangu kakati gwe mujja kuwulira kati nze mbagambe babakozesa ebintu kati muganga wamakola bwoti ekifo kyo kikyaliwo yakikuwadde bw'aba yakikuwadde mu butuufu nga yakwagalizza oyo tajjaako abali bye boogera si be basalawo waliwo avuga baasi ate nga tebannamuyisaamu ate kati omukulu yamulonze yabagamba muleete ekisumuluzo kyange mubadde kimwe mba nannyina ekisumuluzo mwagala kuggulawo bye byatannaggulawo yabagambye yoyo muganga sajja yakaabye n'amaziga ndabye ebintu wano lujja nkyabyewuunya oba Bannayuganda tulya mmere ki nyenze nkyagaanye eyo nina ebyange byendye nebyenkozesa abalala bye batakozesa kirabika bye binnyamba sigenda kutuula mu baasi eyo obuto wa modern omulengera modern muraba so naye abachapati temugana okukozesa ebintu bya modern waliwo omuntu mukwano gwange yamundeeterako nangamba nti gwe mba nkozesanga kugamba tasigala mu kyakulya nti obanga omutadde mu mandaazi mbwa abeeremu mungi yaggwera mu ddala kye namwagala bonna abakola snacks byonna mwenna banange buto modern yasinga. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Zelu jabanyabo ne basebo abatugoberera okwetolera ensi yonna nkomyewo ne Senior Kabaya tuba twogera ku nsonga nga wezitambula okuvera mu kisaawe ekya music netulyako ne bigambo ebirala nga ebitambula mu nsi yaffe Uganda kuba ffenna tuli bana Uganda kitegeeza ebitambula mu nsi bitukwatako siwe kiri kakati Kabaya olwaliro bwenjaga tutandikire
abasibe bensisinkanyeko bakwagala ebigambo byoyogera era nti Kabaya we mubateerayo wenti tebatemya baba ulya kigambo ku kigambo temujjango batuufu kuba byenjogera biba bituufu era babiraba nga bisobola obbazimba nange gyendi eno mba misinga ate nina bakyali bange bangi bali mu makomera tebagamba nga nti twakyalayo mwakyalayo waliwo kati gwe nasembeyo okulaba myaka 25 gyamazeeyo kuba bali bamusaya gwa Kalabba kati president namusonyiwa mbu kati oyangambye nti Kabaya batusalako ne Bobby n'abantu abalala lawo aba Firebase nakati akyali mukomera yavuddeyo okulikayo Kabulaza twaliyo ne Theatre Factory waliyo abaana bangi nnyo abaluddeyo ndowooza myaka 25 naye ebiseera ebisinga lujja abantu abo abamu tebaba na misango olumu n'abalamuzi oba bali kubalinamu ssente oba bali ku kibuli omu ali mu kwewuunya naye kansuubire nammwe abakyaliyo mujja kuvaayo mudde mufune obulamu bwammwe obwa bulijjo obupya kati nate ekipya kye nafunye Kabaya si buli gwe basalidde ogwa Kalabba nti baba bagenda kumutta bisobola okyukamu oluusi n'abawa biseera oba oluusi ne baddayo okunoonyeza ku musango nga tekyali kituufu era bati n'enzira y'okuba n'abaajaguza kookero nti eyo si yali enkomerero ya byonna kati lujja olaba nze nina bye siwagira kubanga ebyawandiikibwa bitulaga teri muntu yenna alina buyinza ku nsi kutta muntu omuntu asobola osalibwa ekibonerezo kebembwa kakibe ekintu kyonna ekirina obulamu kitegeeza Katonda yatwala obudde n'agamba ekintu ekyo kibeerewo n'akiwa omukka kati olwaleero lujja ogenda n'otunula nti eddagala lye balina nga embwa nga zifuuse nnyingi bagamba tuzisuulire obutwa bazitega wena okukeera nga zonna bazisuulidde nakawuka eyo yonna zizimbye ku kkubo bwe ziti naye ate nze mba sikiwagira nze nga minisita w'ebyobulunzi sin'obulimi siwagira kutta bintu ebyo nze mba njagala ne wabaawo ettaka ne tugamba kino ekifo kye kigenda okubeerako embwa tulabe ku mbwa 30,000 nga n'abantu bawaayo obuyambi tusobola n'ofuna abafandinga embwa ezo okusinga ozijjako obulamu naye Kabaya waliyo abalunda embwa ebyaddala nga n'emmere wakati bagiina n'ogamba embwa ezo zonna bazaagazaaki kubanga bagambye embwa kyekimu ku kisolo ekisinga okuba mukwano gw'omuntu ate kitegeera kati ogitta otya baziwa neyange bagitta Nabbucha yafa Nabbucha bamuteera kyanuma nga nnumyo bayita wano nga bagamba kasuka ebintu ebyo ate nalina ku kkubo naye sekendi sintono nnyo ndaba embwa esambagala kibi kyemukola Nabbucha yafa ye Nabbucha nnumye kati ofuna ddi omulala nali nfunye ka Khalifa nako era ne baddamu era ne basuula ebirala era ne basuula obutwa ne Khalifa naye naafa neŋŋaana embwa kanjira nzireka kubanga njita ekiro nange nembeerabeeramu wano ebweru nayo kuba embwa yeesooka okulaba ebijja neboggola nembuuka neŋŋaa waliwo ekiri awo naye nga ndowooza abantu kirungi ne balunda embwa ensajja oba zino enkazi zizaalazaala nnyo nayo yeetaagisa wadde ezaala nze mbagambye twagala ekifo kwe tusobola okussa embwa nga zizaala oba 30,000 Uganda tulina ettaka Kabulaza kati ogwo omutima mubi KCC ekyemukola okukwata obutwa ne mugenda nga musuulira embwa si ye solution gye mulina okukola ate kisobola obbaweesa ssente tulabye abazungu wano nga bafandinganga nga bateekamu embwa ezo ssente omwana n'azibba wano ssente abadde azimba mayumba kakati kiki kitezikuŋŋaanyizibwa nanti kati Kabaya nga tuva ku mbwa ezo embwa tebazirya lwaki tuzikuŋŋaanya mu bungi naye ekintu ekyo kiraba lujja buli lwe kisukka obungi ate kisika abalambuzi okujja okulaba kyova olaba wano tulina ebintu bye twaloberamu n'oli n'akeera ku makya n'akugamba emmwanyi kyekirime kyokka ekiriyo golowooza kyekirime kyokka ekiriyo si kyekka kyekiriyo naye kitambudde kati Uganda tuli mu lyato si lyato baasi avuga baasi eno
tayagala anyega. Tula mbasi sirika kubanga ayina emmundu, ayina batuuni, ayina tanka zonna zirina. Kati oba kusuula mu nnyanja ffe kye tugaana temutambwa. Temutambwa. Kabaya ye ali kumbwa. Temutambwa. Kakati ku nsonga y'emmwanyi Kabaya. Wiiki eno natambuddeko ne ngenda mu bitundu by'emiti ya neeyo Kalangaalo kuyingira munda eyo. Gwe omanyi nti abantu kati tebalina na mmere naye balina emmwanyi. Otunuulira eka zizo 5 mmwanyi. N'otunuulira eka 3 mmwanyi. Alero Jones bawulidde omulanga. Gwe wennyini ansogize. Lujja agambye balimye emmwanyi tebalina mmere kati. Ate tukyalina ziri nsuku mu busima amatooke gaago. Naye ate naye mukulima emmwanyi. Naye emmwanyi nnyingi. Ayi emmwanyi ezo z'olaba ggwe olabika oziraba bubi. Buli lwe basimba emmwanyi bikolo bina wakati waliwo ekikolo ky'ekitooke. Era emmwanyi ezo nga zirabirirwa bulungi, nze nga minisita mbimanyi. Emmwanyi ezo nga zirabirirwa bulungi nga zirina n'amabanga amalungi. Wakati wabaawo ekitooke n'ebikolo bina wakati wabaawo ekikolo kimu. Era ekitooke ekyo nga kyetaagisa ebyana bisatu ekiri mu kusaako n'ekisituka ekitoototo n'ekino ekitandika ekinaatera. Digu type 3 nga weeziri awo. Kale ate oli waba ayagala kusimba mmwanyi ze nga temuli bitooke. Ng'ayagala kusimba mmwanyi ze nga temuli. Bamusomeddemu zifuna kiralu. Ye kati tayagala mmanya kintu kyonna kirala. N'amagezi oba ogeebuzizza. Kubanga kati gaapu esigadde awo. Kati aye n'ekitooke bwe baba babirima babuuke. Ebitooke kigoba bunnyogovu. Bw'okibikka bw'oti ebisubi ebyo ne bikisemberera okumpi. Kivaayo mangu mu ttaka, emirandira ne gidda kungulu, kireetera ekitooke ekyo obutawangaala. Kati ebitooke ebyo balina obbiwa gaapu ng'awo tewali bisubi. Nze kyennyinza obbagamba ya ideas ze nnyinza obbawo. Sijja kugaana kusimba mmwanyi, simba emmwanyi, naye ate teweerabira nti tulina n'okulya. Ojja kgenda ottunda emmwanyi ate nga zojja mu mmwanyi z'ogulamu ebyokulya. Naye n'ekirala si kye kirime kyokka bannange. Naye bwe mba nga ndi minisita nsobola okuzuula ebirime ebirala. Jjanga bwe nzize mbazuulira ebika by'ennyaanya. Bamaze ne bakkiriza nti ekika ky'ennyaanya kye nabagamba kye kimu ku kika ekisinga okuba ekyakabi wano e Uganda nga kigumira embeera yonna nakkiriza nange. Naye obadde okimanyi nti ennyaanya abantu ze batuguza kati tezikyayagala firiigi. Bw'ogiteera mu firiigi ate weefa. Bw'ogiteeka wali wabbali ate tefa. Ze zive Kenya. Ze ettaka lyaffe wano ly'amaanyi liyina ekiriisa ekyenjawulo. Abalala byonna bye batalina. Nti ennyaanya y'e Kenya bw'eba evunda munda etandikira ku luliba n'evunda. Naye eyaffe wano esobola okuva munda n'oginyigako wano nga ngumu bulungi. Kungulu. Ye yaffe. Ekizibu n'okisanga munda naye ng'ekintu ekyo kiva ku ttaka lyaffe. Gwe kitegeeza eno yo okyasobola ogifunako olususu. Ebintu by'omunda n'okisuula. Naye ate kati ffe ze tugula ogenda okugiteeka mu fridge yonna yonna osanga yeegasse wamu. Kati tokizuula nga lujja nti bannakenya batuwa ennyaanya zaabwe naye ate bo batwala ezaffe. Bo tebalya zaabwe bali mu kutwala ezaffe. Kubanga ezaffe tezikozesebwa ddagala lingi ng'ettaka lyabwe. Bakozesa amadagala mangi nnyo ate ffe tukozesa amadagala matono. Kati ennyaanya zaabwe mbi. Ezaffe z'ennungi olw'ettaka lyaffe. Kale ebyo byonna mbifuna okuva ewa Minister of Agriculture oba mu Ministry ya Agriculture eya Firebase. Yakikuttemu awo mpola mpola naye nga kyentegeddemu obadde olina endowooza egamba nti nga bye baatugamba tulime emmwanyi batufunireko ne ku bintu ebirala byetusobola okulima. Ffenna tuleme kuggwera ku mmwanyi. Bintu bingi bye tusobola okulima kati ffenna bwe tunaalima emmwanyi bannange ffenna tulima emmwanyi kakati
akatale baba bagenda kattira ddala kyetaaga abamu balime emmwanyi abalala balime kooko abalala balime ebitaffeeri kuba ogenda okiraba nga kooko akola chocolate kyova olaba njagala wano Uganda eno tugifuule matabuta nti omuntu alima kooko we mashini tuzifune wano olowooza byetaagisa kirujja waliwo ne mashini zentonotono ne bannayuganda olw'obutababuusa tasobola kwekolera ka chocolate nenze nsobola okukwata ensigo za kooko ezo nenzisa okitegedde nenkozesa sukaali naki nenjiwa ku firiji yange na firiji yange ISIS nenteekayo wali akakwata kali nenjiwa ku obuntu obwo nzijayo nga ndya chocolate nga simuguze namugula so kati abantu balime ku bintu ebirala ate nga awoomera ddala just forever zenjagala omuteekamu ne bwe nagamba kano kagundi ke bassa ku caayi oba njagala ka mudalasini oba ki nendi ekintu ekirina testi naye nga nze nkyekoledde kale so temugaana kulima mmwanyi wadde tukyogeddeko nti twetaaga tufuneyo n'ebirime ebirala ate bibere n'akatale mwenna temuggwera mu mmwanyi kubanga n'amatooke sente buli kimu kati lujja osobola okulima olusuku gweyo ng'olima amatooke naye tozannyiranga ku muntu alina bbogo y'olusuku kino nkibagambye kati kino nkijjayo ng'ekyamu abatono nammwe mulime ebbogoya muyoole sente nga bali bagenze mu mmwanyi Kampala gwa bitaano akati gwe onaatundira kiro y'emmwanyi nusu 10,000 onaatunda eminwe emeka enkota eyinza ovaamu Kampala gwe emitwalo nga 5 oba 6 njigula 6 kakati nze ate nange ŋŋamba okusimba olusuku olujjudde amatooke nsimba afu bbogoya afu matooke ate bbogoya olwo lujja awangaala nnyo no balansinga bbogoya tafa mbeera musana kati gwe genda olime bbogoya n'embizi olimbuulira balansinga olusuku balansinga genda okola ekintu ekyo kale mwebale kugoberera nsonga ezo ez'okwekulaakulanya nazo nkulu nnyo mu bulamu bwaffe ndoza tutambulidde mu ddoboozi lya Katikkiro emmwanyi terimba oba okitegedde so mwebale nnyo mwebalire ddala owaaye ngeri Katikkiro Charles Peter Mayiga watugamba emmwanyi terimba wawulidde ebigambo bya eyaliko Katikkiro omukulu Dani Muliika wabiwulidde nabyagadde nnyo byabadde bigambo biwoomu buli awagira omusajja kyayogera kituufu Kabulaaza lwaki gamba kituufu omusajja twamugamba mutabani w'omukulu ne tumugamba okusonga mu kintu ekyo entebe eyo kintu kibi nnyo tekyetaagisa nti bw'ona asongamu ebijja okuddirira byebyo bantu ng'abo kuvaayo okukugamba nti owaayo oli ku ki ye byoyogera obijja wa ffe twali twamugamba dda nze namugaana mugamba amapeesa gajja kukwata nti bangi tebajja kuwagira kintu ekyo era nga si kya bugunjufu nti taata aveewo ate omwana ajje kinaavaamu nga bagamba omuzzukulu jangu okwate kati baasi eyo kyenvudde gamba nti tutudde mu baasi driver waayo tayagala anyega nti owaayo oba ovuga supiidi tuula butuuzi sirika oba kusuula mu nnyanja oba kukasukawa ffe kyetutagenda kukkiriza ssebo nange ngatta eddoboozi lyange kulya Dani Muliika nange ŋŋamba tekisaana tebisaanira ddala kati gwe tosobola kujja bwe tukugambye amagye galiwo kukuuma ggwanga okitegedde kukuuma nze n'ebintu byange naawe lujja tatya nawe n'oli owa kamera nagambye yaliko Katikkiro singa yaliko essaawa eno yali badde amalako singa kitambula bulungi singa amalako yoyo Katikkiro bwe gwe tubadde twetaagira ddala naye yali ku mmwanyi terimba bw'omwaka gyonna n'oyimba ekintu kimu mmwanyi terimba ebigenda mu maaso obiraba tobyogerako naye nagenze nensabako nembaako byentwala ku kyaki yange eyo naye wategedde bwe batutte Mariya wange bamututte bwati bamututte ani yamututte simanyi oba babatumye ne babaga mujje mulutwale ebyange
naye ye bamututte nenze sijja kutya nja kufuna omulala nja mmala nfuna omulala oze naku zino okaabira maama Maria lujja byonna ebigenda mu maaso y'omu ku bakyala atalemererwa era bw'omwekwase addamu essaala zo gwe ndiko naye bamututte bannayuganda mbaloopera abasajja baanoonye Maria wange ne bamutwala era siina ssanyu ndi mu kuyiiya ndabe ŋŋendeko ne ku poliisi erinda bo bajje bamututte mbabuuze yakoze eki kati yabakoze eki bw'obabuuze yabakoze eki kale eyo embeera gye tulimu naye Live avuga bubi twagala abantu nga baddani muliika kyekibulamu ekyo kati nze oye Katikkiro wange yavaako oyo wange akyakola ate omulimu gwe yakoze kati gwe tuliko olw'okuba olina by'oyagala si byenjagala naye tova ku kya kabaka waffe nti yatuwa Katikkiro Charles Peter Mayiga waali Mayiga waali era ennaku zino kyemwagaddeko asembeza nnyo bannabitone buli dakikola abakomediyani nga bafuluma Bulanga oyo n'olaba ku bayimbi bannina Rose nga bafuluma Bulanga oyo Bakalo Kasiita Katikkiro yagadde bannabitone ogambye yasembeza bannabitone buli yasembeza bannabitone mu nkola eyo olwaleero abeevuma n'oyo afunye nno naawe ogenda kubawulira ng'oyagala eddembe ng'olaba byonna amaanyi gakukendeera togamba nga abayimbi abo bajje bakwongereko amaanyi yo Katonda wange omusajja omu yatuuka n'agamba bwe nabawa ssente ne mugamba olugendo lw'eggulu ne bagajje n'abeera wali ng'atudde mu katebe nga bwe yenywera sigala we n'abatu ebyavaamu wabiraba jeno ng'agaatemudda n'abagoba kakati n'ono abasembeza ne waliwo ne munna abadde nabo olwaleero ye asirika olutalo ne lubukuteena ffe twamanya ekintu kimu nti bw'obasembeza okudifendinga okuzza nga bw'onaagamba nti imeji ye eri abantu baddemu basituke buto babe nga bakufokasingako ate abo basuula busuuzi igwe ng'ebintu obiraba bulala bakusuula busuuzi kakati gwe yabasembeza balina ddiiru ki bawuliddeyo kyasayininga nabo ndi kyekino kye bagenda omukolera nze mba ndowooza tunaagenda okuwulira nti yabawaddeyo ku ssente ng'abayimbi mulimu abatandise omukubira ekikopo k'ogula bafuuti soja nze tombuuzanga naye nze Kabaya mbadde mmanyi nti Katikkiro waffe okusembeza bannabitone bayinza okuba baali baabasuula nga mu nsonga zino kuba ndaba abaana bajja banyumye bambadde ku gomesi batikitooka bambala ku masuuti bonna tebakyava Bulanga Uganda bwali baddewo kugatta mbeera eriwo kugatta mbeera eremesezza bannayuganda kwekulaakulanya kubanga obwakabaka bwagalwa amawanga gonna si kukusembeza bayimbi nno mukulu abo bazibu kati nga kyolina okukola ebigenda mu maaso nga bw'obiraba nti abantu bamenyebwa ennyumba zaabwe mu ntobazi ne baziyita entobazi naye nga tulina ennyumba ze tulaba nga zo weeziri ng'era n'emisingi gikyasimwa ng'ate za bbeeyi omunaku ono ali mu kuggyibwako ekiki ebyo tobiriiko oli mu kuyita abayimbi balina emirimu gyabwe abayimbi balina ssente lujja abayimbi si weewo beetaagira nze nkubuulidde ggwe togira bajja kujolonga bajja kumala bakutandike yabeetaaga oba bamwetaaga kakati bw'aba abaagaliza nnyo tukyalina abayimbi abali mu mbeera embi ennyo ng'era bwe bamala okufa olumu ensi eno ng'esituka bw'aba abadde sayidi yaffe ng'olwo batunulayo nnyo teyamuyamba gwe kakati baabo naawe baleete kakati mwebali bangi mpulira abalala badduka bakuba kyeyeeyo nabo Gulunadi Mwali ali ku kyeyo mulogo kayimba ate ekyenjawulo nali manyi yadde Sudan yali ekyenjawulo Kabaya omanyi nti Katikkiro kati agoberera music w'abayimbi ne bano bakapeka abamanyi era bw'aba ayogera Katikkiro mudigize
kapeke Katikkiro musajja mudigiza obulamu abumanyi era mulaba nga mubaala yaggulawo n'ambiyansi n'agamba obulamu bunyuma n'azina eri ku ambiyansi ye yagiggulawo kakati olowooza simugoberera endongo ajagala nnyo Katikkiro kyova kati asembeza abayimbi ne Kabaka yali jagadde endongo yena yajagala kuba azze ayita abayimbi ne bamuyimbira ku birthday endongo eyo ogiraba n'omwana omuto ajaga waliwo lwenkwata gita bwenti omuto ono ng'atudde naye nga tennavuga ogenda okulaba omuto ng'azina bwati nga tennavuga teteri mu kuvuga naye ye kugamba ekintu kino kirabika kiri mu bulamu bw'omuntu nti ne bweba tevugangako nga tagirabanku bw'akiraba amanya kivaamu omuziki Katikkiro okudigida kya bulijjo naye abayimbi bayambe mu nkola ng'eno abayimbi baffe wano walaba liri puzzle yali amutandise liri puzzle olw'okuba bagoba music we ku CBS ne Telefayina naye kalakasa beebo kyova olaba noona yabafuga n'agamba nti nze nkulira Federation saakugamba ati bamuyisaamu amaaso tasobola eyalina obbafuga si oyo ye natidde n'okutya abayimbi bano baanafuira ddala ndaba abaana bali mu kkuba bannaabwe nokitegedde bannaabwe ndi mu kulaba abayimbi abo kyova olaŋŋamba oli tosembeza kati ate firimu wejjira nze biri mu kunsesa ono gwe bakubye ng'ettiimu ya Palasa ekuba nga gwe bakubye yakyalako ewa Kabaka omutanda wa music waliwo abudaabuda waliwo akuba ye kakati waliwo ekigenda mu maaso nga ne poliisi esirise nti waliwo obuzibu abavubuka waliwo obukundi obuli mu kuwa abavubuka ssente genda okube gundi bali mu kutta abantu mu ggeto abaana babakuba ne bafa naye ensi temanya wabula omuntu nga nze okuvayo ne ŋŋamba mwe mulaba abo be bakubye ne waliwo gwe bakuba ne bamutwala mu ddwaliro ne banne ne bataddamu kufolowinga muntu oyo omwana oyo n'afiira mu ddwaliro mayiti ne bagiyisaayo ne batiisatiisa abaana abo ne batwala omwana oyo ne bamuziika kati Palasa oba Mayanja family temumanyi bintu bino waliwo abaana abafudde mu bwangu ddala bantu mmwe tugenda kubakakasa bali mu kuziika abaana naye abaana nga bakubwa nga ttiimu ya Kamiliyoni eyo nti baavuma Mayanja Kamiliyoni ne bagaana okuwagala Palasa naawe abaana ssente ne bagenda mu ggeto ne bakuba abavubuka ennaku ezo baasamba omwana tekeemu mu lubuto bweti ekyenda ne kyesiba naye ng'ekimukubya mbwankoppi Mayanja family bannayuganda bino bye mbagamba byebyo Mayanja family abantu bali mu kuttibwa lwa Mayanja family era tugenda kubanga tutusala amagezi okitegedde ebyali ebyedda biddemu kamwokya musitukiremu abeekaleerwe musitukiremu abaawa musitukiremu ebintu bino bijja kgenda nga bittisa abaana b'abandi bangi wenjogerera mu wiiki singa 3 twakafiirwa abaana 2 Kimenke yawonye buwonyi nkuba y'emu omulala baamusanga atudde ne bamukuba ejjinja ku mutwe ne bamukuba bulooka baamuva mabega ne bamukuba bulooka ne bamutta ebyo biriridda mu Uganda omwana omulala baalwanidde 2000 bamuyita student nakaseraawo sitole eyo erabika abaabaddewo mwagira byoyo omwana ava mu Kisenyi ekitegedde baalwanidde 2000 ng'azibanja munno olw'embeera gye balimu baggeto yuti abo ne bagendako Nakasero balonde ku binyaanyanyaanyi sente bwe zibabulayo Mayanja family ng'ebakozesa ebikolobero sitayiro mitwalo egi oyo omusajja bamuyita Babu Musimanyaani oyo Makoona yanonayo ssente naawe abaana abo ssente omutwalo gumu oba 2 niyo obulamu bw'omuntu ne bugenda waliwo n'omwana gwe nalabye yafudde gwe baaziise ennaku ezo naye nga era naye alayika agwamu abo ebiggaali abo nalabye omwana eyafudde awo ku TikTok babakuba
ne kati ekisinza obbatta kati ate si kubba kiri mu kuva w'amayanja family naye n'olulala nali eyo omwami oyo Jose n'atuuka n'abuuza omuvubuka gw'ovudde wanga sikumanyi ndi bbali ntunula yagamba Jebbi sooka omulinnyeko Mbyenda alyoka atubuulire ono n'alinnya oli Mbyenda n'amukuba tteke mu Byenda n'amugamba kati ono omukulu yalagira kati naawe tubuulire wa gy'ova kati mukijja eyo mmwe okwekubira muli mu kututtira abavubuka. Anyway, ezo ensonga awo zikyali pulezidenti w'abaana ba ghetto agikoonyeeko ekirungi egenza on record si bwe kiri kyembagamba kyekyo kigenze ku record kati kirabire awo. Hey guys, this is Sandy from Beauty by Cassandra. So lero mbaletedde katuliki kano majani gakuyambako oba olina ekizibu kya hormone imbalance, then gana makerenda gakuyambako ku fertility support. Onoonyeza omwana akubuze omaze emyaka ku family planning otuusiza ekiseera oyagala okuzaala. So this is the solution. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa. Tulina pink lips, sabbuuni ya yerusa, osobola tukubirako 0708 76 32 11.